obusiraamu yenna yali badde amanyi obunene bw'ekibuga Makka, yali badde amanyi obunene bw'omuzimbo ogwo oguyitibwa Kaaba. Omusiraamu yenna yali badde abumanyi. Mbaka Muhammadin nkomekereza ne point eyo sallallahu alayhi wasallam bwe yali asenguka okuva e Makka okugenda e Madiina, yayimirira ku njegoyego z'ekibuga Makka n'ayogera ne Makka ng'ayogera n'omuntu, n'amugamba nti Makka nkubuulira, innaki la ta'lamu, okimanyidde ddala Makka, annaka ahabba bilada Allahi ila Allah, Makka gwe kibuga ekisinga okwagalwa eri Allah subhanahu. Okategedde annaki ahabba bilada Allah ila Allah, Makka gwe kibuga Allah kyasinga okukola ki? Wa ahabba bilada Allahi ilayya, ate era gwe kibuga ekisinga okwagalwa gyendi. Ofunye amakulu n'agamba Makka nti Makka kankubuulire, lawula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt, singa si baana ba mu Makka wano, Makka abaana bo abazaalibwa wano mu Makka wano nga be bangobye wano, mbadde sikola ki? Naali badde nkulwanirira paka ku ttonde ly'omusaayi erisembayo. Point ogitegedde? Kigambo Makka kigambo kinene. Kale ffe abasiraamu bino byonna bye muwulira abantu somaya balamagaluddawa, ffe tulamaga Makka, tetulinaayo kitundu kirala, tetulinaayo masjidi ndala gye tulamagako, ffe tugenda Makka. Kati wamma Sheikh Ramyil Jamarat onaakuba biwagiki, wamma oyinayo Swafa ne Marwa etali Makka, oyinayo Rukuni Lyamani etali Makka, oyinayo Muzidalifa, Muna ebitali Makka, ebyo byonna biriruddawa, tolina woosobola kubisanga, ne woobiteeka woobitadde n'obituuma era tebyetuuma, era omaliriza ogenzeewa, ogenze Makka. Wama Sheikh Arafa, olusenyi Arafa luyinza okuba TZ? Tekisoboka. Olusenyi Arafa akbaru arkani al-hajj, empaji luwaga mu mpaji za hijja, alwukufu bi Arafa, terusobola kubeera mu kitundu kirala kyonna okuleka luddawa, okuleka e Makka.